tuwaleza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale gwa Divine Inside Nalankawala Namirembe Intose okwasisako ebisomo byaffe ekyolunaku olwaleero. In the studios nti n'omusomesa waffe owa bulijjo Nalanga Nalubaale. Hello. Nalanga. Yes. Kiki kyoleetedde abantu mu ntandikwa y'omwaka guno nga gutandika? Omwaka guno nga gutandika, then happy new year. Tuzuuse n'ensonga y'okubonereza. Okay. Omulubaale yalibonereza atya? Omulubaale yalibonereza atya? Mu kubonereza kuno tulinamu embeera y'obusungu. Omuntu ng'akunyiizizza wali muyisizza otya? Nali muyisizza era ng'engeri gy'abanyiizizzaamu. Kale kagamba kikulu nnyo eri abalubaale okumanya ebintu nga bino kubanga twagamba nti kuno ku mukutu twakikakasa nti lubaale si bibbo si mbugo si mafumu si maliba wazira lubaale awangaala naffe abeera naffe mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo. Kale tulina okubeera abeegendereza mu byonna bye tukola. Omuntu agenda kukola ekintu n'akunyiiza ntuufu n'owulira ng'ojjudde n'otandika okumuteebereza ebintu bino wammanga n'ogamba oba musituke mukube oba muvume sambe sambe. Kale singa atuuka bw'ati tugaana omwagaliza ebintu ebya buli kika naye nga byonna bikyamu. Ensonga enkulu eri nti bw'oba obonereza sooka weebuuze, ani gwe ŋŋenda okubonereza? Lwaki mubonereza? Ye nze ani abonereza? Kale ensonga ezo nkulu nnyo 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 nga tukwasaganya embeera y'okubonereza kubanga obulubaale bwo nga bwo butuziyiza okubeera abalamuzi ate ng'abalamuzi be bagaba ebibonerezo. Naye olaba nti omulamuzi atuula mu ntebe ye n'agaba ekibonerezo ate n'omunaye si yakiteeka mu nkola ate wabaawo abasirikale abakiteeka mu nkola. Naye gwe bw'osituka ng'ofunye obusungu n'ogenda obaako ky'otuusa ku muntu osoose n'ofuuka omulamuzi ate bw'omaze n'amateeka n'ogatwalira mu ngalo n'ekibonerezo n'okiteeka ku muntu. Kale mu ngeri eyo twayogera ku mateeka gaffe ensi eno ge tuyita universal laws. Amateeka ago tegawandiikiddwa togenda kugalaba naye nkukakasa nti amateeka ago gakola era w'oyagalira okumanya nti gakola gwe gaana okukola nga bwe galagira. Eriyo etteeka erigamba nti okalya dda kadda dda, what goes round comes round. Eryo etteeka likolera nno ddala. Kale nno njagala lumu nja kujja mbasomese ku mateeka g'ensi eno musobole okugamanya kubanga munnaye gakola nnyo mu nsi muno newankubadde tegalabika oba nti tegawandiikibwa oba tegasomesebwa. Kale nno omulubaale alina okubeera omwegendereza. Lwaki? Kubanga alina obuyinza, alina amaanyi agamutambulirako, alina ebintu bingi by'atuddemu by'atasobola na kuteebereza. Okugeza, oyinza okugamba nti omuntu ono annyiizizza n'olwekyo katuyombe. Naye okuyomba kugiramu obusungu. Omuntu aliko obusungu ebiseera ebisinga aba talowooza bulungi. Kakati mu mbeera eyo ogenda kufubutuka ebigambo. Mu bigambo byebyo mugenda kuvaamu ebigenda okukosa omuntu ono gw'oyomba naye. Kubanga omulubaale yenna bw'aba ayomba oba nga yeemulugunya ateekamu embeera ez'okukolima ez'okulaalika. Noleka ogamba omuntu ono onkoze bw'oti kale ojja kulaba olowooza ewaffe tuzannya? Ewaffe tetuzannya. Kale obyongera ng'anyiize olowooza nti namuyomba naye ate munnaye nga bigenda kutuukirira. Kale kyalibadde kirungi nnyo ng'olowooza nti nnoonyiize bw'oba tosobola kufuga bigambo byo. Naddala sirika. Nalongo
naddala abafumbo tutera okubeera ne arguments zino zetuhavinga. Of course muzimanyi embeera za relationships temubulamu nsonga zakuyombagana, naye twalibadde very mindful ku bigambo bye tukozesa eri abaagalwa baffe, kubanga tugenda ne tufulumya ebigambo bino ate tuba tetukyasobola bissaayo. Omulaalisa nti ojja kulaba konnyezezza booti ne booti, olwo n'oba otegedde nti yakwanya ebbali. Akamotoka kewewaza nako kaba kamotoka nga ke kakuwaga obusente, kati noaba mukyala ne balyoka bamulangira, kati batera obalangira bano abakyala abakola bakulangira olumu bakusoma kwe kukwepansa. Kale ogenda okkakkana ng'ate mumaze ne muddingana ebyo muba temukyabijjukira bye mwayisizaawo, naye ng'obulamu bwakutoba. Gye biggweereeyo mu maaso olina bino ebigambo byewamulaalika ebyali bikwatagana kamotoka. Kale nno olumu nga mukeevugamu na babiri, gye muggweera olumu kabakubye ekigo. Kalina okusaanawo nga bwe wagamba. Wafulumya ekigambo kino ate era n'omulaalika. N'omugamba kandaba ako akamotoka akakwepansa. Katulabe musajja ggwe. Kagenda obbakuba ekigo nga muli babiri. Kabakuba muli abamu. Obusente bw'obadde omulangira ng'olangirira obwavu, and the next thing obwavu nga bubasalako nga muli bwava. Nalongo nzikiriza tube nga tuyozaayoza abantu baffe mukulika eyo omwaka omukazi. Happy New Year, Happy New Year to you. Bafanzi baffe muna abali eyo. Abajja munambula bizinga. Oh my God. Thank you very much. Mukulika eyo muna bannaffe abatwegattako mu mikolo gya nambula bizinga. Era mbasuubiza nti omulundi guno ate kigenda kubeera massive. Yes. Mwebale subscribinga bannaffe abali eyo, mwebale kwekomera ku mukutu, mwebale tulindirira mu kaseera ke tubeera nga tubuliridde. Tubeera n'emirimu mingi gye tuba tukwasaganya abanange mbasaba mukuume obukakamu. Era mu mbeera y'emu eyo tutunuulira embonereza y'Omulubaale. Tugambye nti okuyomba kuno tekusaana olw'ensonga nti bwe tuba tuyomba ate munnange tubeera under influence ey'obusungu. Muno mugambe kiraba wekinyiizizza. Kyokka laba nze engeri gye neewuliramu. Olwonyiize? Ntandise n'owulira ebbugumu. Toddamu kunyiiza. Buli wonyiiza ntoyana. Nedda Naalongo bwe batusibe bayomba. Mugambe buli wonyiiza mpulira ebbugumu, nenekanga nga I have to shower every time, every minute. Olwo ng'omulaalisa omutegeezeza toddamu kunyiiza because it's going to require me shower like 7 times in a day. Omugambe nze toddamu kunyiiza kubanga buli wonyiiza nekanga. Anyway, kati approach ya Naalongo ng'ayomba. Okay. Naye kakati geza ku matunga ffe nga tuyomba. Kati mwe muyomba OMG. Kiba kibi nnyo. Sooka ombulire mukikola muti You really wanna see us? No, saagala kubalaba ne naaliyagadde okuwulira ku ngeri ez'enjawulo abantu gye bayombamu. Kati say like wanyiiziza. Okay, nakunyiiziza. Nkwita ntya? Are you my husband? What are you? Kati twefuule nti tuli bafumbo. Okay. Nakunyiiziza nze bbaawo nakunyiiziza. And I'll be like, naye omanyi Ssaalongo. Tufuwampisiza bubi. Okay. Olaba wali we twabadde. N'okola bw'otyo. Kye kyansanyusiza. Saganya obeere na mpisa mbi. Okay? Omulundi omulala nja kuyisa bubi. Omulaalika omutiisatiisa. Mutegeezezza. Naalongo ate ng'okikomekereza bulala, ng'okifundikira bulala. Nze olaba bwe ntera ogamba. Just ntera ne ngamba nti kati olaba Ssaalongo bw'onaakikola bwe batyo kijja kunnumya ate nga bwe kinannumya nkimanyi nange ebinnumya bibeera bikolumya. Kale nkusaba next time oba ogenda okugira bwe bati please ndowoozaako. Anita, nze mba nja kikola bulala bwentyo nga bwe nkugambye. Kati tulabe ku couples endala ziyomba zitya. Oh my God. Ez'ennansana. Saagala kwogera ku bafanzi baffe ab'ennansana mbeebaza wamma abantu. Oba ab'e Masaka. Lwaki oyogera ku b'e Masaka?
abaana b'e Masaka baveeko. Kale tulabye nga okuyomba kuno omuntu olina okuba omwegendereza ng'onooyomba, olina okuba nga oli mindful ku biki by'ogenda okwogera, oleme kuba nga obyejjusa kubanga most of the time when we are high actually ekyo nakyo muteekeddwa okukiyiga nti bwe tubeera high mu busungu, high mu ssanyu, those are the times prayers zaffe ezisinga okuwulirwa. Badde manyiziba abakyala ze bafuniramu embuto. Prayers zaffe ezisinga okuwulirwa. So bw'oyogera ekintu ng'okyagala ng'oli ku ntikko y'essanyu oba ku ntikko y'obusungu, ekintu ekyo kibeera most likely okutuukirira. Temugamba nti saabagamba, ekyo nkibagambye. So bw'obeera nga oli ku ntikko y'obusungu, be mindful of what you say. Okay? Faayo ku ki ky'oyogera. Otherwise nawemba nga omukyala yasanyuse nga bamuleetedde akawetayo n'asanyuka kati mu ssanyu eryo n'amugamba naye banekisajja njagala ogaggawale aba agenze gaggawala. That's why some men bimanyi era bakipinga on nga batonera bakyala baabwe nga babatonera okubawa essanyu kubanga buli lwe babeera n'essanyu eryo ne babasabira essaala ezo zituukirira. Ate ono 2024 muyiga okugaba ebirabo. Gwe n'omalako omwaka mulamba nga mwana wa munutu mukyala ojja kukwata emitwalo 2 ogimuwe gijja musanyusa, naye ate emitwalo egyo 2 osobola okukwatako 18 n'omugulirayo akagatto. Oh my God, tomanyi essanyu lyabeera nalyo. N'oba omuguliddeko kabutida. Okay. Bana abambala butida gye muli. Yeah, I love that. Kakati tugambye nti tulina okubeera mindful nga tuyomba. Wegendereze. So you would rather noba nga oli musirifu, oli mukkakkamu, noba nga ekintu kino kikwasaganya bulungi. Tugambye nti okuyomba n'okuvuma kumpi byagala okufaanagana, naye ng'okuvuma kuno kulimu embeera ey'okuba nti ogamba omuntu ebigambo ebitasaana, ebitali birungi. Okuyomba nsuubira omuntu yalibadde yeemulugunya ku mbeera eriwo. Then okuvuma is one way ng'omuntu ono olina by'omugamba ebiteekeddwa okumunyiiza. Era nakyo tulina okuba beegendereza kubanga oluusi oyogereramu ebintu ate munnange by'otogenda kwenyumirizaamu oluvannyuma olw'ensonga nti kyerabirwa mugambi, naye ono gwakiwulidde yaba tajja kyerabira, so nga ate oluusi oyinza okuba totegedde kiki ky'omuvuma munnange. Tulinawo embeera ey'okulangira. Abantu abamu bwe banyiiga baagala okulangira bannaabwe. Singa saakujja ewammwe. I think it's just a way of reminding a woman nti jjukira gye nnakujja. Tulina woman. N'abasajja babalangira. Anti kyegamba omusajja ono oyagala omujjukiza jjukira gye nnakusanga ng'okyasula bubi. Kati laba we nkutuusizza gundi jjukira gye wava. I think you're just reminding this person okujjukira wa gye yava aleme kugira nnyo. Anti kati olaba naawe omanyi ekiddirira kibeera kitya. Omusajja ono agenda kufuna omukazi atalina kyamumanyiiko mu byafaayo. Amulabye obukulu? Kubanga yitamulangira. Kati gwe ajja kwesonyiwa olw'ensonga omumanyi nnyo, omujjukiza obuziina ne kanda we akalimu ekituli kyewamusanga nakyo. Kati kyogamba olinga agamba nti abaana bato bave ku bantu baabwe abakadde kuba balina bye babamanyiiko. Okubamanyaako n'okubalangira they are two different things. Okumanya nti someone yali mukanda we akalimu akatuli is one thing, then okubeera ng'okimuyimbirira because kati takyakirimu. Nyinza okuba nga sikikuyimbirira naye just once in a while naye okugamba nti jjukira gye wava ng'okyalina underparts za katule, saagala ate owange nnyo. No. That is kuba kukkakkanya muntu. Omanya omuntu bw'aba alinnya amadaala si kirungi kumuleeta mu mbeera ate emuzza emabega. Omuleetera okufiilinga small, n'omudemoralizinga, n'omuleetera okuba nga viga eri gy'abadde alina okusituka ekkakkana. Ayinza n'okukooyera awo.
n'akoyerawo nga n'ennyumba temunnagye kuba pulasita. Just omujjukiza obujjukiza nti mwami jjukira ennaku eyo. Tuteekeddwa. Okay. Kabeere mukyala. Kati mba ninakola ntya mbudde ng'atandise okwekola obusolosolo. Mulage embeera. Mulage omugabe munnange tetuteekeddwa kola bwe tutinawe. Kubanga bino ebintu mbikugamba ne bw'omugamba nti tujja kuddayo kye twava kimala. Bino ebintu you don't have to go into details. Okay. Mbigamba kubanga omuntu ali eyatuwuliriza aba yali yagadde okumanya. Wemba sikulangira nkole ntya? Nnyonnyola. Nkunnyonnyola. Tuli bantu bakulu tutegeera. Tuli bantu bakulu naye sometimes abantu abamu ogonde there is this thin line eriwo between genius and spirit. Kati kwegamba omuntu olumu waliwo abalwawo okuba nga bapiikinga ebintu ebimu. Kati n'oyagala omujjukize n'omugamba ngonde tewali erabidde ennaku y'omukyala. Yeah, that's good. Jjukira gye nnakujja ng'olya doodo. No, ekyadoodo tokisaako. Bajagala sente z'ennyama zino zemuwadde akameeza akakwata. Kagamba waliwo abantu abava mu gondi. Ojja olaba abantu abasinga balina nnyo embeera yo. Wava mu nnaku beeyisa bulala. Bakwita kwenaazaako. Kale kagamba wamala okwenaazaako ennaku balina engeri gye beeyisaamu ekalubiriza abantu obulamu n'oba forcing okuba nga bagamba ani atamulaba ng'akyali mu underparty z'ebituli. Naye nga mu mbeera y'okubanga sinti baagala okujjukiza naye olw'enneetwala gye weetwala anti ng'ofunyemuko ku bikoyino mu nsawo. Kale abantu babeera forced okujjukiza engatto ez'olubege ze wayambalanga. Kale basobola okukikola. Babajjukizengamu wasinowayi. But it matters who is doing that. Okay. But to lovers, I think it's inappropriate. Eri abaagalana, it's inappropriate. Eri abantu b'ofaako, for the people you care about. Abantu bano abagenda okubeera awo nga they are hurting all their lives. Olaba eri ekintu ky'okola omuntu nga tagenda kyerabira. Kyogama omuntu. Okay. Okulangira omuntu kintu kikyamu. Tomulangira no matter what. Tomulangira no matter. N'oba wamuwonya essubi lye yali asula. But wakikola willingly. Yeah. This person never forced you. Nti nakuleeta mu tegula lyange kati saagala kulaba. Actually nze njirabanga enkola ey'ekikopi. Etali yakyo naye olaba abakyala abamu bagenda ne babaleeta mu mategula ate ne bafuuka. Kale omusajja n'ayagala amujjukize nti mukyala jjukira mu ssubi gye nnakujja. Kale tofuuka nnyo kizibu. Babamanyi nti bava mu ssubi. Yeah, they know. Okay. Yeah. So all in all, it is uncalled for. Okubanga muno omujjukiza embeera eyo gy'abanga yayitamu. Banye temutujjukiza temutulangira. Yeah. That was then. Yeah. And 10 years later. Kati ndi mulala. Yeah. Kakati tuyinawo embeera endala ey'okukuba. Okukuba oba okulwana. Abasajja okuba bakazi baabwe. Abasajja basobola okuba bakazi baabwe. Abakazi bakuba bossi basobola okuba basubordinates. Eriyo n'abakazi abakuba abasajja. Nga nti babasobola. Naye nga kyonna kikiri when you're doing this ng'oyagala okukuba remember nti okukuba kuno kutambulira nnyo mu mayembe. Abantu abaliko amayembe baagala nnyo ebintu by'okuba okulwana. Naye ate munnange obuzibu obuliwo nti 90% ey'abantu kati abatambula baliko ebitambo ande ebitambo bino bibanja okukolebwa. So ebitambo bino bifiidinga nnyo ku musaayi byagala nnyo bitambirira. Owulidde kati wano amayembe nga gakupika okulwana ate byo ebitambo biba byagala kulaba musaayi. Ositula eŋŋuumi gwe ng'omuntu amayembe ne gagikubisaamu times 10 ekitambo ne kijamplifyinga n'ogikuba omuntu n'azirikirawo. Bagita tonzereranga. Yeah. And the next thing ne kikwamuka ku mutwe n'otandika okwetunuulira osooka n'otunuulira emikono n'ogamba zino z'engalo ezikubye omuntu ekikonde n'azirika. How could that happen? Owulidde
kati jjukira bulijjo bakusekerera simanyi oli kamusujja oli luyongoyongo and here you come n'eŋŋuumi eno ey'ettabbu n'ogikuba omuntu n'azirika n'ofundikira ng'oli mu kkomera nga bakusibiddeeyo munnange nga bakuvunaana emisango naawe gy'otusobola kunnyonnyola omuntu asobola n'okufaako munnange ebintu by'okusaaga ebyo kale nno ensonga y'okkuba mulina okuba abeegendereza ennyo eri obusungu buno obujja gy'oli naye ng'owulira nga olina ekikusindiikiriza kijja ne kidda emabega w'obwongo ne kitandika okugamba situka olwane mukube yaga tumukole tutya like ne kibeerawo nga kikupikaapika please tokireetera kubeera satisfied kubanga kiba kikwagaliza mitawaana Omulubaale yennanga emitawaana ginajja kasita ova mu control olwo ng'ebizibu bizze kubanga ono akupikaapika ono aba alina ekibi kyakwagaliza so tusobola tutya okumanaginga embeera eno ey'okubonereza ensonga esinga obukulu kubanga tulina kati abantu nga be tuyita abaana abato bano tebalina busobozi bwerwanako naffe twaliko abaana bwe tuba tukula buli kimu tuyiga kiyige eri ensobi ze tukola mugenderevu naye nga eryo liyitibwa ffujjo ly'abaana naye weebuuze nti embonereza gy'obonerezaamu omwana ono singa naawe eba ekubonerezeddwako owulira otya embonereza gy'ogenda okubonereza omuntu ono singa eba ekubonerezeddwako gw'oba owulira otya kubanga essaawa eno tubeerawo ne tukaaba lubaala atukuba naye weebuuze ggwe abantu abakusobya obayisa otya kubanga ojja kwesanga nga ebiseera ebisinga obungi bw'obayisa naawe lubaale bwakuyisa osanga omuntu nga omwana buli nsobi gy'akola amukuba buli nsobi gy'akola n'amukuba engalo n'amukuba emizingoonyo n'amukuba tteke talina na fomera yakumukuba wazira amukuba buki bw'amala okumukuba ati n'atambula njukira ffenna tuli bantu ate ku nsobi kwe tutudde kati naye n'agenda naye ensi neemukola ki nemuutula era nasigala nga talina kyakuyiga kyakola ki kyafuna kale nsaba bw'oba nga onoobonereza naddala abantu abali mu buyinza abo weebuuze nze nandyagadde mbonerezebwe ntya singa mba nsobezza kale nno funa ekibonerezo ekikkakkamu ekitali kyamaanyi nnyo ekinaleetera omuntu ono okumanya ensobi ye ate nga tayisiddwa bubi nnyo naye nga ekisinga obulungi munnange kuba kuwaaba fe Omulubaale tuwaaba olwo bajajjaffe ne basituka ne batulwanira entalo zino ez'enjawulo ze tuba tubawawaabidde naye bw'ogamba nti ebintu ogenda byekwatiramu olwo ofuuse omulamuzi n'osooka ogaba ekibonerezo bw'omala okigaba ate n'omala n'ofuuka omusirikale wa prisons n'okiteeka ne mu nkola okay obwo obuyinza tetubuyina obuyinza bwe tuyina bwa kuwaaba bajjajjaffe be balamuzi era munnange ogenda n'obannyonnyola for example oli bw'aba akunyiizizza oyinza okwesanga ng'oteekeddwa okukaaba togenda mu bajjajja n'amaziga nedda ate awo naawe ojja kuba obasobezza sooka onaabeko obulungi weeteeketeeke genda gye bali mu bukkakkamu obannyonnyole ate tobabuulira kyakkola tobagamba njagala mukole bwe muti mumusule mu mmotoka nnyabula nedda bwe tuwaaba omusango ate obuyinza tubulekera omulamuzi okusalawo bwe kiba kyetaaga balooya ne tubafuna ne bajja ne bawoza omusango ogwo era ekibonerezo ne kigabibwa naye ffe tuba twagala bihappening instantly omusajja oyo namwagala mwavu kati andesseewo andekawo atya kale njagala yavuwale amaka gaffe baawukane biki kati n'olyoka otala mu basawo omukuomu otambulira musajja ono naye nga gw'otambulira buli olukya ayongera kubeera successful n'omala n'okyawa bajjajjaabo olw'okuba nga tebateeka mu nkola bintu ggwe by'oba oyagadde naye nga kiva mu kuba nti obikola mu bukyamu
bw'oba nga ddala oli mutuufu tuula nnyonnyola bajjajjaabe ensonga zo, sirika linda, addingana amawolu yagajjamu omukkutu, bannyonnyole leero, bannyonnyole nkya, bannyonnyole ate bw'omala bawe obudde kati gwe sirika tunula. Aye tekitegeeza nti beera awo kwolwo tambuza obulamu bwo ng'olindirire ebisigadde bijja kukusangayo eyo kubanga ye omulamuzi teyeerabira ate omulamuzi talimwangako kusala musango. Kale nno nsuubira enteekateeka eno tufunyemu ekyokuyiga era tugenda kuba nga tukigoberera okusobola okutambuza obulungi obulamu bwaffe. Tujja kweyongera okulaba embeera ez'enjawulo Omulubaale asikwata atya okusobola okuyita mu nsi muno ng'ayinamu ku mirembe n'essanyu era n'awangaala n'abantu nga bali mu mirembe. Kale nno mbaagala nnyo mweyongere okwekumira ku mukutu tusisinkane olundi atakuumira mpeera weewaawo.